Omukyalo ono bbaawe amusanze bweru wa nnyumba ng'ali bwereere. Omukyalo ono azuukuse ekiro matumbi budde ssaawa 9. N'azuukuka ng'olubuto lumunyola ayagala genda mu ttooyi. Wabula babadde afuluma ennyumba, afulumye ali bukunya ng'ayambadde jasiti kanika kokka. Omwami agenze okukwatakwata mbuliri ng'omukazi tamulabamu. Agenze okuwawamuka amusanze bweru wa nnyumba kiro ng'omukazi ali mu kusera. N'amugamba nnyabo nawasizza musezi. Kyokka omukyalo ono yaakafumbirwa omusajja ono wiiki emu gye baakabeera bonna. Omusajja amugamba ennyumba yange togenda kugidda, mugenda osere balala, genda. Omukazi amwegayira amugamba nedda baba siri musezi. Enseenene ze twalidde ekiro ze zibadde zinyoola mbadde nfulumye kupama. Kakati wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuka ku buli muntu. Ebyewuunyisa biri mu nsi. Waliwo omuntu bw'akugamba ebizibu bye n'obisekeramu kyokka ng'ate munnange bituufu. Omukyalo ono yaakafumbirwa bbaawe, wabula bw'abadde tannaba kufumbirwa bbaawe yasoose n'amugamba naye olaba otya? Bw'osooka n'okyala mu maka g'abazadde baffe, kubanga omukyalo ono alina akaduuka we yabadde akolera katate bbaawe ng'abeera walala. Omusajja n'amugamba naye nga mpulira nkooye okubeera obwomu, lwaki tojja ne tutandika okubeera ffenna? Omukyalo ono kwe kugamba bbaawe nti munnange olina okusooka n'ojja mu bazadde bange n'okyala n'obalaba ne ndyoka ntandika okubeera naawe. Omwami n'amwegayira n'amugamba nedda toteekawo nnyo mbeera, siina ssente sinnazifuna, naye saagala kubeera nzekka nga ggwe oli eno jangu tutandika okubeera ffenna, bwe nnaafuna akasente nja kukyala. Engeri nno omukyala gy'abadde ayagala bbaawe yagambye ate wali buzibu kanzije mwami tutandike okubeera ffenna. Munnange ng'omukazi ono asitula nguguuze na ngoye ng'azitwala mu maka g'omusajja. Mu maka gano obufumbo obadde butambula bulungi era nga tabulinaako buzibu, ng'akamera akafumba buli kimu n'akifumba bulungi nnyo, era abadde yaakabutambuza okumala wiiki nnamba gy'abadde yaakamala mu bufumbo buno. Kaakati enseenene zibadde zigwagwa ennaku ezo. Ennaku ezo ne Uganda enseenene zibadde zigwa era abantu babadde balira ddala enseenene. Omukyalo ono nga bbaawe agenda amuleetera enseenene. Omusajja mu kumuleetera enseenene, munnange omusajja ng'amuleetera nseenene. Omusajja bw'amuleetera enseenene, omukyalo ono ng'azirya ogwasooka, kubanga bumanyi abakazi ewaka bayoya nnyo enseenene nga bw'okiwulira. Abakazi n'enseenene bali bati. Era enseenene we ziba zigwa n'otazireetako waka, mugana omukazi asobola okuteeka ku puleesha ey'okumuleetera enseenene n'otakyagala. Mu maka gano mukazi wattu baali tannaba kuzaalamu mwana era bbaawe ono abadde tamulinaamu mwana. Omusajja ng'asooka amuleetera enseenene ogwasooka ng'azirya tezirina kye zaamukola era nga beebaka bulungi nnyo, buli kimu nga kitambula bulungi. Omwami ng'addamu amuleetera enseenene era omukazi ono era ng'azirya. Kati ng'omukyalo ono yagamba bbaawe nti buli wengesa n'engeri gye zatandise okugwa buli woozisanga zindeetere. Abadde yakamuzimugulira okumala ennaku ezi ng'omukazi ono azirya era nga tezimubangako na buzibu bwonna, tezimulumyangako lubuto, agenda mu ttooyi n'afuluma bulungi nga ewaka tewali buzibu bwonna. Munnange zaabadde teziri busa. Omukyala ye kennyini ng'alaba bano ab'enseenene bano abazitambuliza mu bibaketi. Omanyi bano abatambuza enseenene mu bibaketi eno, simanya ejiiko ya 10, simanya akagundi ka 13, ako kasiriva puleeti, ng'omukyala abayita ng'abagamba munnange jangu misana. Omukyala w'abayita nga ali agula enseenene za 3,000 ng'alyoka azeeyiwamu nga tezimumala, ng'ayongerayo akala kasiriva puleeti ka 5,000 ng'akateeka wali zino ez'essatu aziridde oba bamuwadde jiiko mmeka nga ne zino ez' 5,000 aziteeka wali zajja ziri edda zirimu obutungulu. Munnange ng'asasula ng'ow'enseenene agenda. Kaakati zino ez'Enkumi 5 yaziridde kawungeezi ng'obudde buzibirira. Ali enseenene ze bulungi nnyo,
tewali buzibu bwonna akola emirimu gye yeetala. Munnange omukyala nga bbaawe akomawo ekiro, bbaawe we yakomyewo ekiro nga bbaawe alyoka amujjulira emmere balya, nga munnange bagenda mu buliri bakole ki? Bagenda mu buliri beebake. Bwe bagenda mu buliri beebake, olubuto lutandika okumunyoola. Olubuto lutandika okumunyoola atya okufuluma ebweru, kubanga bayita fuluma nk'obweru yekka, toyi ziri bweru teziri munda. Olubuto lumunyoola ayagala okufuluma ebweru naye nga atyayo. Ayagala okuyita omwami, mugambe wange wandibadde ozooka okomperekereko. N'agamba naye omwami wange yeebase, lwaki muzuukusa? Kanfulume ngende nkole ki? Kanfulume ngende nzekka neekomyawo. Ekirungi babeera mu kikomera, engeri gye waliko ka geeti, sigamba nti babeera mu bibira nti ayinza okutya waliwo omuntu eri. Ennyumba ze babeerako ziriko ka geeti, emizigo gino egiriko akakomera. Ng'omukazi agamba kasita muno tuli mu kakomera, ne bwe nfuluma tewali kijja kukola ki? Tewali kijja kuntukako, toyo eri wali erimu mu lukuubo mu nsonda emabbali. Omukazi ono yabadde ayambadde kanika, omanyi buno bunika bwammwe buneeno obw'oluwuzi ng'akubye luwuzi nga konna kamwise mu mpatanya z'amalivansi bwe kati, ng'omukazi tafuluma bweru, ng'afuluma ebweru, ng'ali bwereere. Agende mu ttooyi asale ezzike, ng'olubuto lumutokota nga bw'omanya enseenene ezo ezibeera mu bibaketi, olumu zibalamu ennaku 4, olumu zimalamu ennaku 5, bazikanya ziteeka mu butto buli lunaku ziye ziyaguze, nga tezimunyoola olubuto. Azuukuka ekiro ng'afuluma bweru, ali mu kannika, afuluma ebweru, agenda mu ttooyi. Mu ttooyi yalwayo, yamala eddakiika eziweraaga ng'asindika, alinganga asindika enkoba eddakiika ngaaga. Kakati mu kunnyumiza yaŋŋambye nti bwe yavangayo ng'amaliriza, ng'ate aba ayagala okuyingira mu nnyumba ng'ate awuliranga ebitannaba kuggwayo ng'alyoka addayo abanga amaliriza ng'awuliranga ebitannaba kuggwayo ng'alyoka abeereeyo ng'afuuwa n'oluwa. Omwami eno gy'ali mu buliri agenda okukwatakwata omukazi ng'amuwuliramu, n'agamba zino ssaawa 9 omukazi azuukuse kukola ki? Alazeewa. Agenda okuzuukuka okujja mu ddiiro ng'omukazi tamulaba, agenda okujja okukwata ku luggi ng'oluggi baluzizzaako bati naye nga luggule. N'agamba ono omukazi akola ki ebweru buno obudde? Kwe kuyimirira mu mulyango. Omwami n'agamba wabanga mu nnyumba taliimu ali bweru, kandabe omukazi ono gy'ava. Omwami ng'ayimirira mu mulyango. Omukyala aba ali bweru, amaze okusala ezzike lye, yeetooloola awo, ajja ggulewo oluggi bw'ati olw'ennyumba, nga ku maaso ge agakuba ku mwami bw'ati. Ng'omwami amubuuza, nnyaba ovaawa? Wenna wuuno oli bwereere, oli ku nnyumba zaffe, oli mu kusera. Baawe ng'amugamba nawasizza musezi nga simanyi, bulijjo olinda tumale kubeera ffenna olyoke otandika okusera oggyeyo obusezi bwo nga simanyi. Omukazi n'amugamba nedda siri musezi, olubuto lubadde lunnuma, nalidde enseenene emisana ne zinnumisa olubuto. Omusajja n'amugamba ssebo nnyabo tonsiruwaza, bulijjo nkugulira enseenene nga obadde togenda mu ttooyi kiro. Oŋŋamba otya mbu gwe waguza enseenene ate mbu ssebo ogenda mu ttooyi kiro, oli musezi. Wenna olina bwereere. Ennyumba yange togenda kugiyingira, genda oserera eri. Ng'omukazi ayambadde kannika gagesitringi yenna ng'ali bwereere, tottale kumpi bukunya. Omusajja teyamuganya okuyingira ennyumba, n'amugamba ennyumba yange togenda kugiyingiramu nnyabo, nze sisobola kusula na basezi, togenda kugiyingiramu. N'amugamba naye ndi bwereere, kati ngenda kukola nti obudde buno ssaawa 9. N'amugamba gw'omanyi kyenyinza okukolera kiri ekintu kimu,
kukuwa ngoyezo onoonye woyinza okumalira ekiro kyo wabula nze onviire sisobola kubeera na mukazi musezi. Kati ye omusajja agamba omukazi ono musezi afuluma atya ekiro ssaawa 9 n'amusanga ebweru ng'ali bwereere. Ekitegeeza omukazi ono yabadde ali mu kusera mayumba. Kati ye omusajja bw'atyo bw'akola ki? Bw'atyo balowooza omukazi n'agezaako okumunnyonnyola n'amugamba bebi siri musezi. Naye mu butuufu oli omusajja nga tawuliriza. Mu butuufu nze neewuunyizza nnyo ne ŋŋamba naye omuntu yenna owuliriza omuntu n'akugamba owange olubuto lwantokoseemu ne nti okuzuukusa. Omukazi yamunnyonnyola amugamba oyo natidde okuzuukusa kubanga singa yamuzuukusizza bino byonna tebyandibaddewo. Naye omusajja yeekyanze. Omusajja n'alyoka akuba emmeeza n'amugamba nze maka gano twawudde nakuwasizza nkwagala nakabeera nawe just 1 week otandise okujjayo obusezi bwo oli mu kusera. Omukazi ne kamubuguma. Nze neewuunya abasajja ku nsi ya Katonda n'abamu gye bali. Omusajja yamaliriza omukazi amugobye. Omukazi yamuganya okuyingira mu nnyumba ye era yamuweereza engoye omukazi n'ayambala omusajja n'aggalawo n'ayingira ennyumba omusajja ne yeebaka n'amugamba enkya nkeera kufulumiza bintu byo genda. Era omusajja n'amuwa engoye ze kumakya n'amuwa engoye ze biki byonna n'aggalawo ennyumba ye. Omusajja n'agenda ku mulimu akole n'amugamba sikusanga wano sigeza nenkusanga wano. Kati omukazi bimusobedde agamba omusajja ono mumukolere kimazima ddala mugambe ekigambo kinti nze siri musezi munnyonnyole ntya okumumatiza. Mu butuufu bimusobedde tamanyi. Mbabulire baganda bange mulimu ebintu by'oyinza okuwulira nga biringa ng'ebyomuzannyo oba ebyokusaaga naye nga my friend ebintu bino nga bituufu abantu nga babiyitamu n'owulira kino gamba naye ddala kituufu ekyo kisoboka muganda wange nga kisoboka ekintu nga kisoboka ebyaddala nga kisoboka. Obufumbo bwamulemye ssebo bwamulemye. Ozanya n'okuzanya n'abasajja gye bali nga bali gumite nga bo tebaagala kumanya nga tayagala kumanya nga tolina kyoyinza kumugamba. Kati ye omusajja ku mutima akirina nti mukazi we musezi era tolina kintu kyoyinza kukola kukimugyamu. Tolina. Otandika otya era ye otandikirawa ye kuki mbuki. Ebintu biri mu nsi naye nga bye biri ku sayidi eyo. Omukyalo ono mu butuufu bikyamulemye. Omusajja we amwagala naye omusajja yagaanye. Essimu azikuba omusajja takyazikwata. Message azimusindikira ku WhatsApp aziraba azikomya ku Bluetooth. Omusajja amugamba kimu nze sobola kubeera na mukazi musezi mu nnyumba yange tekisoboka. Genda onoonyeeyo basezi banno gy'oba ofumbirwa ndeka neesonyiwa. Byebyo obufumbo bwe butwe buweddewo. Lubuto kumuspeeringa n'afuluma ekiro yeeyambe. Era mwe abafuluma ekiro abakazi mweddeko. Ofuluma ebweru omusajja n'omweraliikiriza mugambeko. Omugambe nti owange nfulumamuko obweru naye munnange nsaba kumperekerako omusajja amanye. Ne mufuluma ebweru temwogera ne mweraliikiriza bannammwe. Byebyo ebiri ku sayidi eyo. Ndowooza tusisinkana olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo ne nga njagala nnyo nga bw'okiwulira okuba nti mbeebaza mwena abantu bange abasubscribinga ku CEO Michael Uganda mwebale nnyo mwebale ddala. Abeekumira ku mukutu guno abasubscribinga edda mwebale nnyo mwebale ddala. Tugenda kuweza abasubscribers 5,000 kimanyi olunaku olw'enkya tujja kuba tubawezezza alhamdulillah inshallah katusabe. So ate nabakuba nti ate otegattako kona mu kapesa ka subscribe okusubscribinga kyabwerere tosasula bw'omaliriza kona mukade akaddawo kajje mpersonalize okateke olonti bwentekayo video gw'osooka okugiraba. So mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika baganda bange mwenna gye musenzera okuba nti ate mundaba mbaagala nnyo mbaagalira mwebala omukwano gwe mundaga. Tusisinkana olunaku olw'enkya mubeere bulungi
mweraba. Peace and love.